Bw'abadde akwasa ababaka ebyapa byabwe eby'ettaka, Minisita omubeezi ow'ebyamayumba Chris Baryomunsi atunnyonnyodde nti Bannayuganda beetaaga okuzimbirwa amayumba agali ku mutindo naddala abo abali mu bitundu eby'omugotteko. Minisita agamba enkola eno bagenda gikwasa bamusigansimbi abalina obukugu mu by'okuzimba, ng'era bano balina okuzimba amayumba ku nsimbi ensaamusaamu nga Bannayuganda basobola okusasula mu mpolampola okutuusa we bazimalayo. Gavumenti eyagala nti buli Munnayuganda abeere mu nnyumba ennungi, naye bw'olaba mu Kampala Abannayuganda bangi bava mu byalo ne bajja mu matawuni n'osanga tebalina ennyumba ennungi z'okusulamu, kati ne babeera mu slums. Y'ensonga olaba nti waliwo slums nnyingi. Kati tulina entegeka ey'okulaba nti buli Munnayuganda afune ennyumba ennungi. Gavumenti si egenda okuzimbira abantu ba bulijjo, kujjako tugenda kuteekako policies ne environment esobozesa bano ba investor balina sente okuteekako amayumba aga sente entono z'abantu basobola okusasula. Projekiti eno yakuteekebwamu ensimbi ng'eyita mu banka ekwasaganya ebyamayumba mu ggwanga, eno giyite Housing Finance Bank, kisobozese Bannayuganda okusasula amayumba gano ku kibanja mpola, kubanga abamu batya okwewala ensimbi okutandika okuzimba okuva mu banka ag'enjawulo nga gano gabawa ebbanga ttono okuzzayo zironi ze baba beewoze nga n'oluusi baba tebanaba kumala kuzimba amayumba gaabwe. Embeera eziriwo mu Uganda, omuntu gw'aba ayagala kuzimba nyumba osooka n'osevinga sente oba n'ofuna looni mu banka n'ozimba, ate banka eba eyagala nti osasule essaawa eyo. Kati ekyo kiri difficult, abantu abangi tebasobola kuzimba amayumba. Lwaki olaba nti n'aba civil servants akola gavumenti tebalina sente ezimala okuzimba nyumba n'agimalira mwaka gumu emyaka ebiri, kati kibatwalira obudde. Kati mortgage financing kiba kitegeeza nti tubeere ne banka ezisobola okuweereza abantu esente ate interest rate eri wansi, kati omuntu asobole okufuna sente ku mortgage agule ennyumba oba agizimbe yena asasulire mu myaka nga 2-3, naye ennyumba muyo osasula mpolampola. Katerega Ben ng'ono y'omu abalina amayumba mu Kisenyi agamba enteekateeka eno ey'okuzimbira Bannayuganda amayumba nnungi okuva eri gavumenti, nga naye gavumenti yandikwataganidde wamu ne bannannyini ttaka ku ngeri gye baagala okukulaakulanyamu ettaka lyabwe. Bulungi nti eba efudde ku bantu baayo, naye mu ngeri emu oba endala kirimu obuzibu, kuba ekifo nga kino kye tulimu ettaka lyonna eririmu ly'abantu ssekinnoomu. Okujjako gavumenti ng'emala ddibagulako then negenda mu maaso ne puroguramu yaazo ey'okuteekerateekera abantu baayo. Naye mu kiseera kino ettaka buli omu nga bw'aliyina, abamu baafuna dda ne plan, nga balina plan ze bajja mu State Council nga za kuteekako commercial buildings. Kati kizibu nnyo gw'okuba ng'oyagala commercial building ate gavumenti oba bajje bakutuukirire nga baagala oba bo nga balina puroguramu ya kusaawo nnyumba zisulwamu. Ebitundu eby'omugotteko ebimanyiddwa nnyo nga slums by'ebifo ebikyasinze okubeeramu abantu abangi naddala mu bitundu by'ebibuga. Ebitundu bino birina amayumba nga mabi, teri nguudo, teri masomero, ng'era batawanyizibwa nnyo n'amataba olw'emyala egyazibikira. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.